Gezaako omulabi waffe omulungi ku Derota TV. Kano ke kanyomero kaffe Tereza Oluganda. Olunaku lwaleero nkuletedde ekigambo okwebeereramu. Okwebeereramu ngombo ekyase nnyo ebiro bino era bantu bangi bagikozesa buli omu olw'obunyuvu bwayo n'olw'okukyaka ennyo buli omu agikozesa waasanze oba oyagala okugikozesa. Oluusi osanga n'abavubuka nga balina mu kuperereza baana bannaabwe abawala oli ng'agamba munne tuwayi weebereremu n'osanga bagoba ba boda mu luguudo ng'obalwanira oluguudo oli n'agamba munne weebereremu. Oluusi no ne gwe babagamba ebigambo ebyo yaba yafunye dde oli kyategeeza. Naye mu kunoonyereza kwenkoze okutuufu kuli bwe kuti nti ekigambo okwebeereramu kiva mu kigambo ky'olulimi Oluganda okubaamu oba okwebeera. Naye olw'okuba nti olulimi Oluganda lugagga tulina kituyita olukusa lw'omutontomi. Ti omuntu yenna bw'aba atontoma aweebwa olukusa okukookera enzirugaze oba ennyingo ku kigambo ekibaawo okutuusa obubaka bw'ayagala butuuke mu bantu. Pozi n'omuyimbi naye ayina olukusa luno. Nabwe kityo ekigambo okwebeereramu kitegeeza okwerowooleza. Naye mu kwerowooleza kuno nga towadde mukisa muntu mulala kukulowooleza oba okwefaako olw'ekintu kyo ky'otayagala kukufaako oba okwerwanako. Naye nga mu kwerwanako kuno olina okukukola mu bwangu si kulwanga obudde bukuyitako. N'olw'ensonga eyo mmwe abakikozesa abakiyitimusiza yonna gye kiraga suubira mutegedde amakulu amatuufu ag'ekigambo okwebeereramu. Tereza Oluganda.